okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa abatulaba ku TV yaffe eno ya 3ABN tubaaniriza nnyo Mukama waffe. Mwebale nnyo kuwuliza pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi ensula ey'enkyenkya. Era mbakubirizanga tuzukuke ffenna wamu makya gano tutendereze omutonzi waffe tuwulire kyagamba twogereko naye. Kyekiseera ku makya nga tukedde tweyawule twogereko n'omutonzi waffe nga tewali ddala yonna pulogulaamu eŋŋanzi eno ensulo ey'ekyenkya. Abaagalwa musobola okugenda ku website yaffe eya aventomedia.org ne mufuna pulogulaamu eyo ebakweri ne mutuwuliriza. Musobola okgendako, musobola okufuna application eyo app kweri eya Avento Media, osobola okufuna pulogulaamu oba ku YouTube oba kojja busangayo ku YouTube Avento Production. Baagaliza ekiseera ekirungi n'okuwuliriza. Mukama bawe omukisa. Tugenda tandika okusinza kwaffe mu ngeri y'enjawulo n'oluyimba oluli ku nnamba ey'e1058. Kiseera ki ekisigadde? Kiseera ekisigadde tutuuke mu maka gaffe, ekiro kyonna kiggwawo, enkya esembera. Totya naye luka mangu, laba embabya esala, tunatera okutuuka, kino gye kitaba. Muzamulwanyi munnange, nandaga maanyi mwegafa, kinyweza nnyo ekitala, lutalo telulwe. Kale totya naye guma, omala omulimu gwonna, nabo lutalo bwe luggwa, tusuubire ngule. Ate enjuba n'ebyomunsi byonna bigambira wamu, ti ebiro biri kumpi, ensi empya ejje. Kale guma nnyo omwoyo, bingi biraga ebiro, buli kitonde kyetaaga kuvuga kw'eŋŋombe. Kiseera si kinene nnyo, mutambuze asanyuke, ennaku senga ziwedde, maziga gagwewo. Kale sanyuka nnyo nnyini, tuli kumpi okutuuka, tube n'essanyu bulijjo mu nju ya Kitaffe. Mbakulisaayo mu luyimba olulungi bw'etyo olututeekateeka, olutugamba buli omu amanye ekiseera, olutugamba tunaatera okutuuka eka,
agambye nti kiseera ki ekisigadde tutuuke mu maka gaffe, nti ekiro kiggwaawo, ekiro kisembedde, tunaatera okutuuka bannange. Abamu baganda bange abatuulaba era abatuwuliriza, obudde buweddeyo, kyekiseera tuzuuke kuva mu tulo, tweteeketeeke, kubanga tunaatera okutuuka eka era tutuuse eka. Agambye nti ekiseera si kinene nnyo, omutambuze asanyuke, ennaku ze zibe nga ziwedde, amaziga gaggweewo. Kale sanyuka nnyo nnyini, kubanga tuli kumpi okutuuka, tube n'essanyu mu nju ya Kitaffe. Ekyamazima byonna ebiriwo, entalo ze tuwuliddeko, abawuliza akasimu kaakajjo, entalo, amawanga okutabaala amawanga, ensi ekaddiye, abantu okwerowoozaako, ensi ekaddiye, ekirungo ky'okwagala kiweddewo, ensi ekaddiye. Naye nga mbakubiriza nti gwe omutambuze, sanyuka bino byonna nga weebiri, bubonero bwa ssuubi. Onyigirizibwa, oyita mu kunyigirizibwa okwo, ne bubonero bwa ssuubi, kubanga tunatera okutuuka eka. Nga bannange kirungi nnyo ti n'ebitonde byonna bigambira wamu. Bw'otunulira ebitonde byonna biraga ti Mukama waffe anaatera okudda. Wulira byonna ebyogerwa mu mawulire ebiraga Mukama waffe anaatera okudda. N'olwekyo bannange, oluyimba luno lukabe ekitundu ku luyimba lulowoozeeko kiseera ki ekisigadde, tutuuke mu maka gaffe. Ekiro kiggwaawo, enkya esembera. Totya naye dduka mangu, laba emmambi esala, tunaatera okutuuka ekiro gye kitaba. Bannange emmambi esala, obudde bukedde, tudduke tugende ekiro gye kitaliddamu kulaba. Bw'oba obuliddwa buuza mulwanyi munno, tibuuza mulwanyi munnange n'anziramu bw'ati, ti ggwe nyweza nnyo ekitaala, olutalo teruulwe. Totya naye guma omale omulimu gwonna, kuba laba olutalo bwe lunaggwa tunaafuna engule. Mu lutalo luno toli wekka. Olutalo luno nga luwedde, nze naawe tugenda kufuna engule. Nze naawe tugenda kulaba kabaka wa bakabaka. Amaaso gange n'amaaso gange nze mwene ndimulaba, era ndiraba Katonda wange. Omubuyimbi omu kyeyava ayimba nti I will see my king someday. Nange mmanyi nti olunaku wadde nnyigirizibwa bwe nti, naye olunaku lugenda kuba lumu, ngenda kulaba Katonda wange, ndiranda kulaba kabaka wange. Ate oyo gwe ngenda okulaba n'amaaso gange gagenda mulaba nze kennyini. N'agamba nno tunyweze ebitonde byonna. Ebitonde tujjukira eryato lya Nuuwa, ensolo ne ziyingira, abantu ne biyingira ebinyonyi, naye ng'omuntu agaanye. Ti n'ebitonde bitulaga nti ensi ekaddiye, Yesu anaatera okudda, naye ggwe muntu munnange ategeera, okyagaanye okutegeera nti Yesu akomawo. Amaaso gaffe tugatunuze waggulu, agamba nti alina okutu awulira Omwoyo kyagamba ekkanisa. Katusabe. Katonda waffe omukulu ow'omu ggulu, weebala atuyisizza mu kiro n'emirembe, tuyigirize ekigambo ky'enkya ya leero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero nga Sebutemba 26 omwaka 2024 kiriko omutwe ogugamba nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa. Tugenda ffenna mu kitabo kya Matayo essula ya 24 olunyiriri olwa 37 na 38 ng'agamba bw'ati. Naye nga bwe kyali mu nnaku za Nuuwa, bwe kityo bwe kiriba mu kujja kw'Omwana w'Omuntu. Olwa 38 kubanga bwe baali nga mu nnaku ezo ezaasooka ng'amataba tegannabaawo, baali nga balya, nga banywa, nga bawasa, era nga bawaayiza, okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato. Olwa 34 n'agamba ne batamanya okutuusa amataba lwe gajja ne gabasaanyaawo bonna. Bwe kutyo bwe kuliba okujja
kw'Omwana w'Omuntu. Nga kibi nnyo, nga kinakuwaza nti byonna nga bikolebwa ng'emirembe bagamba mirembe, embaga zibaawo, amasanyu gagenda mu maaso, buli kimu nga kigenda mu maaso, pate after pate, bali mu kulya, bali mu kunywa, ne batamanya nti ekiseera kituuse. Nze nno naawe tuyinza okuba nga tuli mu tulo, tuli mu pate after pate, tuli mu kunywa, tuli mu kulya, tetumanyi kiddako. Naye agambye nti mu mirembe egyo bwe gyali, mu nnaku za Nuuwa, ng'abantu banywa, ng'abantu balya, ng'abantu bawasa, mbaga, bali mu masanyu gwokka. Agambye nti Nuuwa n'ayingira eryato, ne batamanya nti Nuuwa ayingidde eryato, amataba ne gajja ne gabasaanyaawo bonna. Kikafuuwe ffe abali mu nnyumba y'okuzikiriza, y'okukkiriza, ebintu bino tutuukako ng'ekyambika. Kikafuuwe ffe abali mu kkanisa eno eya Seventh Adventist okututuukako ng'ekyambika. Kyava agamba nti ebweru waliyo endiga zange. Omulimu gwaffe gwe tulina mu ssaawa eno esembayo okugenda eyo ebweru, okugyayo endiga za Katonda waffe, okugyayo endiga za Kitaffe, tuzireete mu kisibo. Ekisibo kimu, kukkiriza kumu, kubatiza kumu. Katonda waffe atuyita okubeera mu kisibo ekimu. Ayogera bw'atyo omuwandiisi waffe w'akasimuka ka leero, agambye nti Yesu yafuula obubonero bw'ebiseera eby'enkomerero n'abugeraageranya n'ebyaliwo mu mulembe gw'amataba. Omuwandiisi waffe Nabbi N. White agamba nti mu nnaku za Nuuwa buli yenna eyeegomba abakazi oba ebintu bya mulirwanaawe n'abitwala lw'amaanyi, n'abantu ne beenyumirizanga mu bikolwa byabwe eby'obukambwe, okutuusa lwe batuuka okulaba obulamu bw'omuntu nga si kintu. Tubisanga mu Patriarchs and Prophets ku peegi 91, nti mu biseera bya Nuuwa abantu nga balaba obulamu si kintu, okumalawo obulamu nga kyangu nnyo, abantu nga beefaako bokka, abantu beerowoozaako bokka, abantu nga tebaagala bannaabwe. Bye byali mu kiseera ekyo. Nga ffenna abategedde, abasomye ku kitabo kino, ng'obubonero bwo tebwalituukidde ku ffe. Tuli mu kkanisa abamu nga tuwerekerako bannaffe, twerowoozako ffekka, tetwagala baaluganda, twefaako ffekka. Tulina puroguramu nene nnyo ekkanisa ey'awamu, titufuna ekyemisana kyaffe ku kkanisa. Naye era ogenda okulaba ng'abantu tebafaayo, tebaagala kuteekerateekera baaluganda, tebafaayo kulaba baaluganda bwe bali, tebafaayo okwerowoozaako kwokka. Enteekateeka z'ekkanisa ne zizze zeetaaga okuwagira ensimbi, abantu tebaagala, abantu beerowoozaako. Ne bw'oleeta ku bye social days n'ebirala, mbaga, ebigwa mu kkoweero, abantu bavaayo mu maanyi, mu tutumu, ne bawagira, ng'ate si kibi okuwagira, kubanga abooluganda balina okuwasa. Naye agamba nti byonna tubikole ng'obutalekaayo byonna bitugwanidde. Nga kikulu nnyo okumanya nti byonna tukigwanidde obikola. Nyongera okuteekesaako essira mbu naagenda ng'omuwanika omwesigwa, naagenda ng'omuwanika omwesigwa mu kkanisa yange, naagenda ng'omuwanika omwesigwa mu maka gange, naagenda ng'omuwanika omwesigwa ku kyalo kyange, naagenda ng'omuwanika omwesigwa eri abantu b'endimu. Agamba bw'ati, kyamazima nti leero emize mingi oba obugwenyufu bugenze
bwekweka mu ngeri nnyingi ezitategeerekeka mangu nga mu biseera ebyo abantu mu kunoonya omwenkanonkano, eddembe ly'obuntu, okuva mu buddu, ko n'okumalawo ebitwalibwa ng'ebyemizizo. Abantu ab'omulembe guno bye baali mu kuwagira mu lwatu nga bikontana n'empisa z'abantu. Okukkaanya ko n'obulungi obugasa abasinga obusinga obungi. Obumu ku butakkaanya buno buzze buggyibwawo era nga bugunjibwa, kwe kugamba nti bukontana n'empisa ezimazeewo ebbanga eggwanvu nga za buzaaliranwa. Ekyokulabirako obufumbo bw'abantu ab'ekikula ekimu. Nga kibi nnyo mu mulembe guno. Obufumbo bw'ekikula ekimu kyanyiiza Mukama waffe, kyasungwaza Mukama waffe, ensi n'etabuka, n'asalawo ensi yonna n'ezikirizibwa, yonna n'eggwawo. Sodoma and Gomora ebibuga ebyali eby'amaanyi nnyo ne biggwawo olw'okubanga obufumbo buno bw'ekikula ekimu bwali buzze mu nsi. Abooluganda kyenva mbeegayirira nga mbakubiriza nti bannange ekiseera kiweddeyo. Katonda waffe agenda kuva ku ntebe ey'okusaasira. Byonna tubirabye, ensi eggwaawo. Katonda atuyita okuba abawanika abeesigwa. Katonda atuyita nti ng'ebyo bwe mulaba we byaliwo ne mu nnaku za Nuuwa bw'ebyo ebyali, abantu nga bali mu masanyu, abantu nga bali bwe batyo beeyisa batyo, amataba ne gajja ne gabasaanyaawo. Kabaka w'abakabaka ajja okuvuunika ensi eno. Kyetuva mbeegayirira amaaso gaffe tugatunuze waggulu. Agambye nti tuyinza okuteeka emize gino mu ttulubali erimu ery'obubonero bw'ebiseera eby'enkomerero nga Yesu bwe yagamba. Kituufu ddala, nkugamba kituufu ddala, kubanga kiraga nti enkyukakyuka kw'ebintu ebirabika nga byali binywevu olw'okukopperera endowooza ezitali zimu. Kw'oteeka obulabe obw'omugirano obuvaamu. Njagala okubateekako n'ekyetukola. Njagala tubeeko ne kyetukola olwaleero. Funa olupapula lw'amawulire era ofune n'akakalaamu n'ekkalaamu 3. Ofuneyo kalaamu eppeeni emyufu, ofuneyo ppeeni eya kiragala, ofuneyo ne ppeeni enzirugavu. Era okole bw'oti mu lupapula lw'amawulire lwonna lw'onooba ofunye. Ekisooka nti ppeeni esooka emyufu bikula muko ku muko nga bw'osoma emitwe emikulu. Bw'osanga emboozi ekwata ku butabanguko, obuzzi bw'emisango, obutemu, obubi, ekiwamba bantu, entalo, enkyukakyuka, obukambwe, sazaako n'ekkalaamu emyufu. Oba obunyazi, sazaako n'ekkalaamu eya kiragala. Oba buli w'osanga emboozi ekwata ku bubonero obulala gambanga enjala, musisi, endwadde, abantu, okubonaabona, okuyigganya kw'eddiini, sazaako n'ekkalaamu enzirugavu. Era bala omuwendo gwonna nga bw'ogenza osazaako kiki ky'ofunyeemu. Abooluganda tusoma amawulire buli kanaku, abatuwuliriza abalungi. Tuba ku mawulire gonna agatusomerwa, ebifa mu mpapula z'amawulire. Bwe tugenda ku TV zonna ne tuwuliriza, n'ogamba nti kagende ku Firi ABN ng'owulira ebiriyo. N'ogenda ku TV station endala zonna
Opchano kampulirize ebiriyo. Naye byonna gyonna gye tuba tugenze ku mikutu gyonna egy'empuliziganya, ebintu byonna ebyogerwa boogera ku bulyake, boogera ku kibba bantu, boogera ku kitta bantu, boogera ku nkyukakyuka, boogera ku butemu, boogera ku bubbi, boogera ku bugwenyufu, boogera ku misango, boogera byonna bye boogerako ku buzzi bw'emisango. Naye towulirako boogera ku musisi, ku njala, ku ndwadde ezissa abantu. Biri bye bisingamu obungi. Bino byogerwako katono. Ensawo weeri. Bantu bangi bayigganyizibwa olw'Katonda waabwe, okusinza Katonda teboogerwako. Naye ebyogerwako byebyo. Bunyazi, bano babbye bweziti, bano babbye bweziti. Agambye nti ng'ebyo byonna bw'obiwulira ebyogerwako, ne mu mulembe guli bye byaliwo, be baana baliwo. Bubbi, bunyazi, kweyagala, mbaga, pate, abantu nga beeyagala bokka. Nowa n'ayingira eryato, oluggi ne luggalwa. Ekyennaku n'ekiraliikiriza kye kino. Bw'oba osomye emboozi yonna nti oluggi lwa Nuwa wamala okuyingira, oluggi lwagenda lweggala mpola okumala ennaku 7 nga lweggala. Naye abantu tebaategeera, nga talaba nti leero lwabadde mu pozishoni eno, leero luzzemu eno, leero lwabaddemu eno, leero luzzemu eno, leero lwabaddemu eno, paka we lweggalirawo ddala. Naye nga tebalina magezi, tebalina kulowooza kugamba oluggi luno lweggala lutya. Bwe tutyo nno bwe tuli mu kiseera kino eky'enkomerero. Tuli ku byaffe, emirimu, tetunyalina kiseera kisinza Katonda, tuli mu kugoba nsimbi, tuli mu masanyu gokka, tetukyalina budde. Bwe kituuka ku kkanisa, abantu baagala masanyu, tebakyayagala budde bwa kusinza, tuba tubakooyeza, bibabowa, baagala kubanga masanyu gokka ge galimu. Pulogulaamu z'olweggulo zaafaawo, omubuulizi aba abuulidde ng'aluddewo, masanyu gokka. Ne mu kiseera kiri we byali ng'abantu tebabitegeera, nga beerowoozaako bali mu masanyu, okutuusa eryato we lyaggalibwawo lwokka, oluggi ne luggalwawo. Agambye nti bw'onoozuula omuwendo gwabyo kye tulabye, kiri ky'onooba ofunyemu. Laba by'ozudde ebyewuunyisa, eby'olunaku olumu olulaga ensi yaffe nga bw'eri. Bireeta ennaku, bitwala ku nnaku za Nuuwa. Kino kye kiseera kye tulimu. Tuli mu nnaku za Nuuwa nga bwe zaali. Agambye sigala nga weetegereza obubonero, kubanga waliwo Katonda mu ggulu anaatera okudda. Twetegereze bino byonna nga bwe bigenda mu maaso. Tusome obubonero. Ekiseera ky'okununula kwaffe kisembedde. Nga bw'obulabe bigenda mu maaso. Ne mu kiseera kya Nuuwa ebyo byali. Kyenva mbeegayirira abooluganda nti ekiseera si kinene nnyo. Gwe mutambuze munnange, obenga ennaku zonna ziwedde, ng'amaziga gaweddewo, nga ssanyu lyokka, nga tutuuse eka, nga tuli mu ssanyu, nga tuli mu maka ga Kitaffe. Nga si kiseera kinene nnyo nze naawe kugenda mu maka ga Kitaffe. Naye agambye nti alina okutu awulira Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Tusome obubonero. Tusome obubonero kubanga ekiseera kituuse. Nga kye kino kyennyini. Nga bwe byali mu nnaku ziri eza Nuuwa, bwe ziriba na kati okujja kwa Mukama waffe. Mukama waffe akomawo. Ekiseera kiweddeyo.
baganda baffe ne bannyinaze abatuwuliriza abatulaba, ekiseera kiweddeyo. Mbakubiriza tuve mu tulo. Tuli mu kkanisa twebase, tetukyalina budde. Buli kimu kye tukola tetulina budde. Omubuliza abuli abalaba ng'aluddewo, kubanga ebiseera bye balimu baagala ku byabwe by'amasanyu, baagala kkanisa nga bali mu comfort zone, nga bali mu masanyu. Nga kibi nnyo. Mukama naakomyewo banna okutegeera kwaffe. Mukama akomyewo okutulumiriza omusango nti ekiseera kiweddeyo. Mukama atusaasire bannange tuli mu kabi, tuli mu kiseera ekisembayo, kubanga obudde buweddeyo. Mutambuze munnange tunaatera okutuuka eka. Ekiseera si kinene okuva kati. Tugenda ka, kyenva nkukubiriza. Kola ky'okola kati, kola mu bwangu. Tunuulira obubonero, buli ekikolebwa kikole mu bwangu nnyo, kubanga ekiseera kiweddeyo. Kubanga okunuulibwa kwaffe kusembedde n'okusinga we twakkiririza. Mutambuze munnange nga bwe byali mu nnaku ziri bwe biriwo, n'ekikafuuwe ffe abali mu nnyumba y'okukkiriza, okubanga obunnabbi buno butuukidde ku ffe. Mukama atuwe omukisa n'ebigambo bino ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Atwagala Katonda waffe omukulu w'omu ggulu, erinnya lye ligumizibwe liweebwe ekitiibwa emirembe n'emirembe. Nga tuli babi, Yesu gwe ayinza okutubeera. Buli twagala okukola kirungi, kibi atuli kumpi nnyo. Katonda waffe tukwetaaga, naye amaanyi matono. Katonda waffe no tuwa amaanyi, tusituke maanyi, tukuweereze, tukukolere. Katonda waffe ekiseera kiweddeyo. Ekiseera watugambye tusome mu bubonero bwonna obubonero tubulabye Katonda waffe. Ne tukyali mu tulo. Kyetuva tukusaba Katonda waffe otuzuukuse, tusomemu, tukole bye bitugwanidde. Katonda waffe ekintu kiri kimu twagala tutuuke mu bwakabaka bwe tukulabeko mu maaso n'amaaso. Ensi etukoyesezza, ensi etuyuyuzza, ne Yesu tusaasire. Yongera nno Katonda waffe otulongoosa. Kibyali mu ffe Katonda waffe mugjeemu, twagala okukola obulungi naye kibyali mu ffe. Tusaasire ddala ddala Katonda waffe ffe ababi, olongoose obulamu bwaffe, tube nga tusaanidde n'okutuuka awawakanirwa. Weebale nnyo kubanga owulidde okusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.